Ebyo Omukama oyo bibi ssaawa yonna obwakabaka bwandi mulema tukwanirizaako ku Newspark channel webale kugyekumirako mukwano mangi ge tukuletedde olunaku olwaleero teweerabira kuba nti nno mukwano osubscribinga ku YouTube channel yaffe eno ate era waliwo akade ka notification okakonako ne baba nga bakutegeeza buli lwe tuba tutaddeyo amawulire wonna w'osinzira okuba nti nno olaba amawulire gaffe twagala okwebaza mu ngeri ey'enjawulo webale kuba nti nno ogyekumirako mukwano tutandikidde mu lubiri olw'ettoolo amawulire agavaayo si malungi era nga munnange ssaawa yonna bwe bakugamba nti nno King oyo His Majesty ayimiriziddwa oba kati takyali King w'ettoolo munnange tobanga obyewuunya His Majesty King oyo munnange enteekateeka z'okuba nti nno aggyibwako ekitiibwa ky'obwakabaka zonga zo ssaawa yonna zandibanga ziggwa ono n'avunaanibwa emisango okuli okuba nti no tateekamu ba elders b'ettoolo kitiibwa era ng'abakulembeddemu enteekateeka y'okuba nti no ono bamuggyamu obwesigwa eba babiito kiraani bwe bityo mukwano nno owebiri ng'oggyeko okuba nti n'avunaanibwa okuba nti no tassaamu ba elders mu Tooro kitiibwa King oyo munnange era bamuvunaana okuba nti nno ekigambo kiri dance to dance bwekityo bwe kiri gwe musango omulala gwe bali mu kuba nti no bamuvunaana to dance nkakozesezza nga bwe baakakwotinze mukwano era nti munnange olw'okuba nti ali to dance nsaasira okuseka y'ensonga lwaki tasobola kubanga akulemberamu abatooro bwe bityo nno bwe biri y'ensonga lwaki ababiito clan bagamba nti bino tebayinza kubanga babitoleretinga tebayinza kuba nti babigumiikiriza amawulire bwe gatyo bwe gali nga boogerako n'omukutu gumu ogwa Spy Uganda bano baavuddeyo ne bagamba nti omuvubuka ono toogera ku Omukama oyo mbu tasobola kuba nti nno abakulemberamu olw'ensonga nti ono ali dance kiri ttolo naye kati Omukama oyo ebbanga lyakulembeddemu baakalaba nti ali dance kale ekyokuba nti no tawa ba elders b'ekitiibwa nga bali mu kugamba ekyo kyo kyanditunuulibwa naye obwa dance bwe babulabye essaawa zino anyway tetujja kubanga tugendayo naye ng'amawulire bwe gatyo bwe gali ssaawa yonna oba kugamba nti nno Omukama oyo takyali King w'ettoolo atobanga weewuunya kubanga ababiito clan bakulembeddemu enteekateeka eno munnange era ba elders ba babiito clan bagambye nti ssaawa yonna bagenda kubeera nga bavaayo baanike Omukama w'ettoolo kubanga ebintu byakola biswaza ekitiibwa ky'ettoolo tujja kubeera nga tugakuwa mukwano weekuumire ku Newspark channel. Omuyimbi Cinderella Ssanyu maama tusuubira munnange avuddeyo ku nsonga z'omuyimbi munne Grace Khan era ng'ono naye ali lubuto era ssaawa yonna twandikuwa amawulire nga azadde twagala okutegeeza nti Cinderella Ssanyu avuddeyo n'abuulirira oba n'awa Grace Khan amagezi n'amugamba nti agende mu maaso n'okuba nti no azaala omwana we wabula ono anyiigidde nnyo taata w'omwana ono gwe banaatera okuzaala n'agamba nti teyandibadde ye n'abanga ava mu muwala ono oba teyandibadde ye n'abanga yeegaana obuvunaanyizibwa oba responsibilities ez'okubeera taata jjukira nti mu wiikendi Grace Khan yavaayo n'alyoka bambi akaaba amaziga ku baby shower ye n'ategeeza nga taata w'omwana bwe yeegaana olubuto kakati nno munnange kyekiwaliriza Cinderella Ssanyu okuvaayo n'abaako obubaka bwawa mukazi munne Grace Khan nga bonna ssaawa zonna bajja kubeera nga bazaala tubasabire bambi basumulukuke bulungi kubanga olwo luba lutalo lwennyini
Okumanya Cinderella Ssanyu ensonga eno yamukutteko nnyo, yavuddeyo n'awa ekyokulabirako kye, n'agamba nti naye yakuzibwa maama we oba yakuzibwa single mother olw'ensonga nti no taata we yali yalekawo maama we era nga munnange y'ensonga lwaki maama waabwe ye yabakuza. Nono yabakuza n'abaana abalala abawerera ddala 5. Munnange bwe bityo bwe biri, katubeere nga tukuwa Cinderella Ssanyu ensonga eno abeere nga ayongera okugikkaatiriza. It's unfortunate. It's a really sad thing. It's really sad okuba nti omusajja yeegaana olubuto because nkirowoozako if I was in the same situation kyali mmenye nnyo omutima because pregnancy oba weetaaga nnyo care n'abantu okubeererawo okitegeera nti yadde wano beera mu office actually everybody is really supportive nti fiina bigayi bonna bonna woolta bambeerawo bambi because ndi lubuto kati okuimagininga nti omuntu nannyini lubuto is not proud of it kiruma nnyo. Kati nze kyokka kye mugamba is that a baby is mwana ali a very beautiful thing. Bwana muzaala ajja sanyuka nnyo neyo eyo gundi ogwo omutima gwe gujja kuguma. Bakazi banja bakuziza abaana bokka. I grew up with just my mother and we were 6 children. So ajja kuba bulungi, she'll be okay. I don't know what happened between them. Naye nga ono mwana, you know, it's a child. Omwana talina kufiiringa battu ezaffe abakulu okitegeera. Yalikomyewo wakiri for the child, just for the baby to be there. Omwana abeere bulungi. Bo ababiri ne bwe batakitereeza. Eyo nga tuvuddeyo mukwano embeera y'omubaka Muhammad Ssegirinya kw'ossa ne munne Alan Ssewanyana yo si nnungi era twanoonyezaako ku munnamateeka waabwe twogera ku Shamim Malende n'abaako ensonga zatangaza naddala ku mbeera y'omubaka Muhammad Ssegirinya. Jjukira gye buvuddeko awo ku mutimbagano waliwo obufaananyi obwavaayo nga butambuzibwa nga bulaganga Muhammad Ssegirinya wavudde mu bulamu bw'ensi eno, naye ffe tetwagakuwa kubanga twali tumanyi ekituufu nti bambi ono akyali mulamu. Kakati katufune munnamateeka w'ababaka bano Shamim Malende abeere nga akunnyonnyola ebisingako awo era akutegeeza ddala ki ekiriwo ku mbeera y'omubaka Muhammad Ssegirinya. Honorable Ssegirinya Muhammad mwenna mwamulaba ssettaka kwogera bingi ekigere kyavunda kiteeberezebwa nti kinaaba si kituuza ekigere kiyinza okutemebwako basuspect atayinza okuba kansa tewanabawo kiriviiringibwa kyamaanyi ku cause kukireetera embeera yo okuba nti yeyongera okuba obubi buli lunaku kubanga ye ng'omubaka ng'ayita mu ffe baloyabe yali asabye nti alina abasawo be abakugu abamujjanjaba beekakasa be bandibadde baleeta ne babeera nga bamukebera kubanga beekakasa n'okwekakasa ne babeera nga bamubuulira ekituufu ekiggwanga kiryanditambuliddeko. Nakyo essaawa eno nga bwe tuli teri amanyi kiruma Ssegirinya Muhammad wabula obuteebereza n'okufuna information okuva mu abo ababeera nga eramuliko era bamulinako keya. Mpozi ne Honorable Alan Ssewanyana mukimanyi bulungi nti oluvannyuma lw'okukwatibwa olwadde yalina obulwadde obwa hypertension oba bwe yasaba okugenda okujjanjabibwa yatulugunyizibwa bubi nnyo okusinziira ku statement ye mu kkooti ng'agamba omulamuzi era n'obwerere bwe bwanyigirizibwa nnyo n'amba nga tasobola kutambula bulungi yadde okubeera nti abaako kyeyeekolera. Yali asabye okugenda okubeera ng'akyekingibwa ebitundu bye ebyekyama akyekingibwe ensigo ze ne munda okusinziira ku bwamukubibwako naye yagaanibwa era yena kati akyali kigo gyafunira obujjanjabi. Naye tugamba bwe nti eddembe ly'obulamu eri buli muntu yenna musibe si Honorable Alan Ssewanyana yekka ne Honorable Ssegirinya tukimanyi bulungi nti abasibe bangi abali eyo nga bali mu mbeera efaanana bwetyo naye nga tebasobola kuyambibwa. So ffe tugamba nti kino kkoli ya buli munnayuganda oba oli wa prison oba oli wa kkooti oba oli munnayuganda owa bulijjo nti omuntu alina eddembe okuba omulamu ne right to health. Omuntu asobola okuba ng'alina omusango gumuvunaanibwa naye bwe tuba tukakasiza nti prison terimu ddagala lisobola mumukebera mujjanjaba n'awona oba terina byuma byabukugu bisobola kukebera kansa oba nsigo, omuntu oyo aweebwenga omukisa ng'alina obusobozi abeere nga ajjanjabibwa abakugu b'asobola. Eyo no nga tuvuddeyo munnange Prosi Nakayiza ndowooza mwenna mumujjukire yavaayo n'agamba nti no father oba baali mu mukwano ne father ayitibwa Bakulumpagi Tomu munnange ate olunaku olw'eggulo teyeetonze
Florence Nampijja yavuddeyo ne yeetonda era nga yeetondedde Father Tom Bakulumpagi kw'ossa ne famire ye olw'okuba nti nno ono yavaayo n'abeera nga aboogerako oba n'abeera nga abaabya bw'atyo munnange nga w'olaba ebipapula apology zeezo era nga ne Florence Nampijja munnange y'oyo. Bano nno ensalawo ya kkooti baagambye nti ebintu byabwe oba ebibatabula bajja kubeera nga babisetolingira oba nga babikwasaganya wabweru wa kkooti era nga bano muyinza obutaddamu kuba nti nno mubiraba ku mutimbagano. Katusabe nno kibeere bwe kityo kubanga omukyalo ono ate ayinza okuddamu n'avaayo buto n'addamu n'ayabya. Father, bwetyo bwe tutambudde obadde mulabi mulungi webale kwekumira ku News Park Channel. Nkugamba kimu nti nno tova okweno tujja kubeera nga tukuleetera amawulire agakagwawo okuva mu ba celebrities ab'enjawulo ate era n'agafa mu ggwanga lyattu Uganda. Teweerabira okuba nti nno nyiga ka notification bell akadde ako kaba kakuyambako okuba nti nno mukwano otegeera ebifa mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga lyattu Uganda. Beera bulungi.